Mwebale nnyo bannange Jozi Nakibule ne Kawesa Lubama era mu kanyomero ke kamu akaleero tukyazizza omu ku basomesa abakenkufu ensonga zaabwe ez'obusomesa zaabwe kati zinnaggwa era kirabikanga ekyakatandika obutandisi. James tusanze okulaba ku masunsulo ya WBS TV nsonga kyekuleese tingatinga okuba nti okomye obutereevu otegeeze eggwanga kiki ekikuleese kikwanisa omutima? Tuli mu luwummula ate tuli basanyufu kubanga Ministry y'ebyenjigiriza yakkiriza nti sente zaffe abasomesa y'ebyenjigiriza sente zaffe abasomesa era ne bakkiriza batuwe sente ezo twawandise n'endagaano ne bagamba nti sente zino bwe zinaatuukanga wano tujja kuzibawa naye ate ne bagenda mu maaso ne batuwayo sente zibaddeyo mu ministry ne zibatuuka abasomesa biliyoni 3 zituli mu ngalo era ziri mu ngalo z'ekibiina ekyabeegasi ekyabasomesa kye tuyita Uganda Teachers Cooperative Savings Union. Era lwaleero kati wenjogerera babadde mu meeting kuva ku macha ne bajiwunzika ku kawungeezi kati tukirizaganye n'abasomesa bannaffe nti sente zino batandise kuzigabula sente ezibaddeyo ministry yadde ewadde wa microfinance tuzeetaaga ate ekibiina ky'obwegassi ekyoba microfinance kijingiramu mu nsimbi z'abasomesa kuba ebbanga lyonna muzize muzisaba ensente zaffe kakitegeeza zirina kujja butereevu gye muli baanyina zaabwe byenjigiriza bo gye badde bazikwese kati ne tugamba sente gye badde muzikwese muzijjeyo muzireete era batuwaddeko ze babaddeko ne mu ministry ze badde bakwese eri twagala bazireete nga tezinawera 31 omwezi guno mwabawadde akakalu kakuba nti ennaku z'omwezi 31 babeere nga batuukiriza ensimbi ezo okuba nga zituuse mu basomesa zeetaaga ku mmeeza nteekateeka ki ewa gavumenti obweyamo nti mugwanidde okuba nti ensimbi zino teziyita mu bitongole eby'ensimbi eza wansi nga zi microfinance tweteekateeka dda emyaka 5 egyayita era kyoba olaba tulina ekibiina ekigatta teachers circles zonna mu ggwanga tweteekateeka dda tuyina mechanism oba engeri gye tusobola kuweereza sente zino zituuke kuli musomesa mu ggwanga lino kubanga buli musomesa ajja kufunako ku sente bw'aba nga yeetaaga kuzeewoora ate twagala sente zino bwe tuzeewoora si za kutwala ku lyandye tuzijjayo ne tuzizza n'omusomesa mulala n'ajjayo n'azizza emyaka 5 bwe zigenda kuweerayo tujja kuba tulina kye tukozeemu abasomesa teriwo omuntu yenna yatuloga nti tufa obwavu nedda tuli bagaga kubanga tulina amagezi era tujja kuba bagaga kubanga tufunye sente President Museveni yatusuubiza sente zino era azituwadde nsonga ki ezaabaweereddwa nti ensimbi ziyita microfinance okusinga okuyita mu kibiina kyammwe eky'obwegassi eky'abasomesa anti abakyala baffe abakulu bwe baali bagamba nti ffe tetulina capacity nti ne bye twabasomesa capacity kyekiriwaawo kitegeeza ki bwe kuba ne obuyinza obusobozi obw'okusobola kukozesa sente ezo naye ne tubagamba bannange bwe tuba nga twalina obusobozi bwa kubasomesa mulowooza tetulina busobozi obukola ku sente zino bwe mba nasoma luzungu nyinza kubanga nafunye sente nga sisobola kuba n'obusobozi obuga nti ono gwe njagala azikole naye mulabira ne mugamba gana amagobo galeese oba togaleese naye mula nenga zino sente muzinyaze oba muzireese so twagamba ffe be twagala bazikozese bekibiina kyaffe kyabasomesa kati bakkiriza era twagala kubeebaza ddala abakyala bano okwekuba mu kifuba ne baga nti bannange bwe bituuse sente tukkiriza naffe tukitegede ekizibu kyabwe baatutte ebbanga ddene okutegeera kantu katono myaka 5 tebanakitegeera myaka 2 myaka 3 kati omwaka ogwokutaano we bategedde nti bannange twadde tubitegedde olaba abantu kubasomesa olaba buzibu tuliko ng'abasomesa okusomesa omwana n'omuntu omukulu ne mumusomesa emyaka 5 kimutwala emyaka 5 okutegeera ekintu ekitono tubeebaza naye bakitegede ye President Museveni tumwebaza era nkuutira abasomesa bannange n'abasomedde olukalala luli mu Bayibuli bagita Deuteronomy okuruga olunyiriri bagita Deuteronomy mu Runyankole kita okuruga essuula y'omunaana okuva ku lunyiriri olwa 11 bagamba nti omuntu alina okujjukira Bayibuli bwe bagambye nti bwe munaaba nga mufunye sente bye mulunze ne bibala n'ente ne zeeyongera n'embuzi n'entaama temwerabiranga Katonda Mukama gye yabajja ate ne bongerako n'akalala ne bagamba nti kemulyerabira ddala muggwawo katulowooze nti ensimbi nammwe zinaayongera okwongerako ekigambo ky'osembyayo kye nalyagadde abakulaba ku WBS TV
nsalisalono wasa tumolo mu December guno mwezi gwe tulimu singa n'abatatuukiridde si ekinaba kiddako awo eggwanga lisobola okubanga litegeera wawe muyimiridde ku nsonga eyo yennyini ey'ebyensimbi. Tobuukanga lutindo nga tonatuukayo. Mwagala kusooka kutuuka ku lutindo. Kati tuukaawo. Atuyanziza omusomesa tubadde ne James Kwehayo ng'ono ye mwogezi w'ekibiina kya NATU ekibiina kino mwe mwegattira abasomesa bonna mu ggwanga. Kambaddize bannange Josephine Nakibuli ne Kaweesa Lubama babatwale maaso n'amasunsule.